Tuli mu nsinga abantu bakwata omuntu n'amukuba emiggo gy'atasobola kuba nte. Omuntu adgira omuntu n'amukuba emiggo n'amutulugunya olutulugunya lw'atasobola kutulugunya nsolo. Bamusokola amaaso ne bamusokola enjala. Omwami ne bamugweyo wansi. Yogera. Va kuyogera nga byagamba okwogera byayagala byolina okwogera. Gamba ng'omusajja akuli wansi akunyiga ng'ali byatasobola kunyiga mbuzi anyiga muntu. Bano ensobi yava ku bazadde abaatuzaalira emiswaswangule. Ekyamazima we bakutadde bayinza okuba nga bye bagambye okukola g'emateeka g'ofiisi eyo gw'oli nsolo. Bagamba mukebe. Muntu munno osobola omukwata mu liiso. Musajja munno osobola omukwata wansi n'onyiga ng'oli muntu munne. N'okwata munno n'omumizi omusi n'omukuba amasasi bukuba bakulagidde gw'oli mukebe. Baana kiba otulekedde ne bano baana batadde ensi ku bunkenke. Baana be bayingira ekitundu ne Red Top ensi yonna n'esanyalala. Batuzaalira abaana batufukidde abaana. Tebalina kaabuntu ze bboto ziri eza meidi. Bamusonseka meidi. Bamusonseka nga busonsesi bicupa. Mata gennyini gwanyedde ga mbogo agamwadde maje. Kati sigala mu kuba akusaanyeewo. Muntu n'atomera omuntu ng'amulaba. Mbugenderevu. Nga nawe bakuzaala buzaazi. Ng'olinayo ne baganda bo. Nga watuuzibwa wakuzibwa oli mwaka obuntu ebyo osobola obbikola. Atirisi omulimu tegugaana. Tutuuza abaana. Kaseera kaluumula. Ofisa nga yakadde taata. N'otuulako n'abaana bo. Ne munyumyamu baana bange n'ensi mugiraba. N'ensi eyina nnyiniyo. Ebigambo ng'ebyo mbikuwa ggwe nga Munnayuganda. Tetubiteekayo olw'okubeera nti embeera eri mu ggwanga tetugiraba. Wabula mbikuteerayo oyongere okujjukira bantu ki abafuga eggwanga lino Uganda n'ebikolobero bye batukolako be bali meant okukulembera. Ekyo nno kintutte mu bigambo ebyayogeddwa gye buvuddeko omukyala Afande Nalweisi. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine aleke ebyokutambula ogenda okukabiranga bakyeruppe, wabula abeere wano e Uganda era waaba afugira. Njagala okubagamba nti ebigambo omukyalo bye yayogedde amanyi bulungi nti buli Robert Kyagulanyi Bobi Wine wafuluma n'agenda ebweru w'eggwanga, emitawaana n'emiteeru giba gyeyongera eri gavumenti yaabwe gye batembeeta eya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Robert Kyagulanyi Bobi Wine buli bwafuluma ebweru w'eggwanga aleeta envumbo, ekintu ekitafevaringa gavumenti ya Mwami Tibahaburwa. Era bwe nalabye nga Afande Nalweisi ayogera bw'atyo nategedde nti wano Bobi Wine bwe yabakwata we watuufu abalala bonna ababadde bajja nga ddala bwe baba nga abadde bavuganya gavumenti we baali balina okukwata. Bangi bwe twogera ku international community okuvaayo okuyingira mu bikwata ku ffe nga Bannayuganda, bandibanga tebamanyi mulamwa na makulu na lwaki twalibadde tuteekawo embeera international community ebeere ng'eyingira mu bitunyiga nga Bannayuganda. Truth be told, emitawaana gyonna egiruma eggwanga lino gifubutuka Bulaaya. Bulaaya ye wava obuyambi obwa buli kika, ye wava obuyambi bw'emmundu, era ebyokwerinda bya Nnakyemalira Omumpembe Generali Tibahaburwa tebakulimba nti agumidde kubali wano e Uganda. Mwe mulaba atindigga n'agenda mu mawanga agatwetoolodde eŋŋendo ne mulabanga eby'olubalaatu, ebyokwerinda bye ayagala binywerere mu mawanga agatuli ku mulirwano, kubanga amawanga g'e Bulaaya yategeera nti gaamuggyako omukono, ge gaali gamuyamba okwekuumirawo n'okufutubbala ku Bannayuganda. Kakati omukyalo oyo gwe wawulidde ayogera ebyo, fe abalengerera ennyo ewala politikale yabadde ayongera kulaga nti ebweru w'eggwanga otuggyirayo emitawaana mingi, ng'alinga amujerega Robert Kyagulanyi Bobi Wine abulwa amaanyi agaddamu okugenda e Bulaaya, kubanga e Bulaaya wavaayo bingi ebyafekitinga gavumenti y'Omumpembe. Wano ngenda okuyita okwa-appreciatinga Baganda baffe abawangaalira amawanga g'abakyeruppe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
omulimu munene mugutukoledde nga temwetiiriridde yadde okwekkiriranya nga mpaawo abatuma byonna ne mutuyiirawo omubiri mu buli mbeera okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda likyuka. Weewaawo nga gye muli twaligambye nti muli privileged kuba byonna mubifuna newankubadde nga byakaweereege n'ebibatuukako. Ebyobulamu ebirungi, education ennungi, ebyentambula ebirungi, enguudo ennungi, byonna bye muwangaaliramu. Naye obulumi bwe muyina ku ggwanga lyammwe entakera bubateekerawo omuwaatwa okulaba nti Uganda mugyogerera, ate n'ebitongolo b'amawanga agavujjirira gavumenti y'omumpembe ne mugalabula ku bulwa oba obulabe obuli mu kuvujjirira gavumenti eno. Abantu bano be mulaba ba Fund Narration n'abalala bino bye boogera biraga nti ebulaaya wavaayo bingi ebyafekitinga gavumenti y'omumpembe. Kyemuva mwalabanga ng'abaali mu NUP abafuuka bakyewaggula currently baalinga bagamba nti Kyagulanyi adiibuuda, buli wagenda ebweru w'eggwanga addamu kunywa bukyayi, addamu kuwuga, kubanga bo baali bategedde nti missoni yaabwe eba egwa butaka, missoni yaabwe eba efa. Buli Bobi Wine lwagenda ebweru w'eggwanga aba ayongera okugirinnyamu eggere, era baba tebalina kalungi ke bagenda kufunamu buli we balaba Bobi Wine ng'afulumye okugenda mu mawanga g'abakyeruppe. Kati mu buli ngeri yonna baalina gwe okuteerawo ekifaananyi nga munnankyukakyuka nti buli Bobi Wine lwafuluma n'agenda e Bulaaya aba agenda kwonoona na kudiibuuda ekyo ekitono ekiriwo ekyaliyambye Uganda okununuka. Mbadde ndaba akatambi wano eno nga Mpuuga abalaata. Omanyi teri kintu kya bulabe mu dduniya muno nga kugyewulira nakwerabanga wa kitalo, nakwerabanga ali relevant naye ng'ate in reality toli relevant. Nga tetunnaba genda wala nandyogera ebigambo bino abantu ne bantwala obubi nga bagamba ate avudde ku kyokumulumba, avudde ku kyokumuwogerako. Tewali muntu atidde kufiirwa kifo kyalimu mu paalamenti nga Mpuuga. Tewali muntu yeeraliikiridde kufiirwa kifo kyalimu mu paalamenti nga Mpuuga n'Abedi Bwanika. Bali abantu babiri batidde nnyo beeraliikiridde kubanga bakimanyi. Baali bayingirira kye bayingirira nga bamanyi nti baggulawo political party empya nga bamanyi bigenda batambulira malidaadi. Wallahi byaboonoonekera. Kati wulira bye boogera ku byalo. Omuntu ayagala akalulu tewali kintu kyabulabe nga pride okugyewulira. Gwe ng'ogamba nti nno tewali muntu ali better than you, people can prove you wrong my dear, n'olemererwa n'okufunayo obululu yadde omukaaga, kye kigenda okutuuka ku Mpuuga mu bbendobendo ly'e Buddu mu Nnyendo Mukungwe. Kambaddiremu mu ntegeere nga temunnafuna na katambike. Pride yeereetedde abantu ba Buganda ne Uganda at large okulaba nti tebajjawo bwa Nakyemalira, kubanga Nakyemalira abalimbalimba n'amamotoka, Nakyemalira n'abalimbalimba n'ebyenfuna, n'abalimbalimba n'amataka, omuntu watuukira okugulira abataka ettaka. Ate nabo ne bafiiringa proud nti babagulidde ettaka. Abantu ba Uganda ekituleetedde okulemererwa okwegobako bwa Nakyemalira amangu, kufiiringa comfortable mu mbeera y'obuddu mwe tuli. Kulaba nga abaatuuka naye nga tetutuukanga. Omuntu n'abeera ku kitundu nga ye alaba nti abantu b'ekitundu bajega, yeye mutegeevu yekka ali ku kitundu. Era ng'alaba nti bonna abali awo tewali alina bumanyirivu na butegeevu kudda mu kifo kye. Ebyo tubirabye ku babaka ba paalamenti bangi abadde bajja beerabanga ab'ekitalo, naye njagala bannayuganda obubaka buno mubutereke era mubuwulire. Abantu bano mubaproving wrong. Tubadde n'abantu n'afuga emyaka 5 n'ayingira 10 n'ayingira 15 nga mbaka wa paalamenti nga naye talina kyakolera abantu be. Not until 2020 ebintu we byakyukira nga talina kyakolera abantu be, naye nga ye akimanyi nti yagalagaana abantu bateeka omulonda n'addayo mu paalamenti. Bigambo bye bimu Mpuuga byakyayina mu mutwe ne banne bwe batambula mu kakundi nti bannayuganda bakyali bajeganga luli bwe baali, nti omuntu agenda n'abanyagulula nabba n'akuliita ne miliyoni 5 n'atwala obuwumbi 40 n'okudda waggulu ne watabawa mukuba ku mukono n'adda mu bantu be bamu be yabba n'abagamba nti mugenda kunnonda nkimanyi. Era n'ajerega n'abo abalinganga abayimiridde mu kifo kye kimu kyaliko ng'alaga nti bano abayimiridde mu kifo ekyo balina okuyimirira ennyo okumuggyawo. Wawaaki abantu abo nga bakuleeta
bano kye batalina kye batagenda kubawa. Wababuulira ki bano abali mu kujja nga ba opponent bo kye batagenda kwogera oba kye batayogedde? Gwe Febo oyina yanjawulo ku y'abalala gye balina? Kye nagambira NRM nti NRM mubadde comfortable mu kufugibwa obubi nga mwetwala nti nno muyinamu omutegevu omumummwe ye generality bahabulwa. Era nali wano ngamba nti NRM bwe kuba ku ranking abagwagwa, NRM erimu abagwagwa bangi. Kubanga baalaba ng'omuntu omu yekka yalina okubakulembera mwaka gumu, 5, 2, 25, yigino myaka 40, era gwe bakomyawo mu ye flag bearer waabwe. Balaba mu bote mulimu mutegevu mulala. Bye bino bibadde bigwa ku bantu mu ggwanga lino ng'abantu abeerimbikira mu kubeera ab'ebitiibwa badimiininga abalala. Okudimiininga kwe kukkakkanya abalala. Yonna gye batambulira nga beetwala nga ab'ekitalo. Guno mulembe mulalamu. Tetunagenda mu katambi ka mpuuga byayogedde. Naye nga ka reflectinga bye ndi mu kugamba nti ofutubbalira ku bantu n'oyimirira mu bantu n'obalaga nti no yeggwe kaguje waawo, yeggwe kabaka waawo, atali ggwe tewali mulala agenda kudda mu bigere byo. Obijjawa amalala gakulembera kigo. Pride amalala gakulembera ekigo. Gali malala ge gakuba mpugo okutuuka waali awo. Bamugamba weetonde nti twali tumanyi nti nno oba oli awo ayina bye yayiga mu byamutuukako ne yeewuwa. Tayiganga. Amalala gakyamukulembedde okutuuka waali n'olwaleero naye nga yeerabidde nti amalala gano gamutwala mu ntaana, gagenda mukuba ekigo. Weri abantu betagwana kwogerako naye nga tubaleeta ng'ebyokulabirako ebibi. Abantu nga bampuuga tubeetaaga okukola ng'ebyokulabirako ebibi eri abaana ne baliida baffe be tulina tubagambe nti tofaanana nga gundi eyali 5. Tofaanana nga gundi ayina amalala nga ye amanyi nti nno ku kitundu okwo yekka yalina obwa honorable era yekka gwe balironda nga honorable ku kitundu ekyo. N'omugamba ku kitundu ekyo nga tonnajja tekwaliko bammemba ba paalamenti. Nabo tebayogeranga gwe bw'oli mu kwogera leero nti tewaliwo mulala alina potential kudda mu bigere byabwe. Abayivu, abakukunavu, pride gye balina yeereetedde obwannakyemalira okwongera okukula mu ggwanga lino. Otunuulira omuntu nga munnamateeka naye ng'ebigambo ebimuvaamu tebigattako ttofaali ku ggwanga wabula bitoolako. N'ogamba kaakati abantu nga bano tuli babuulira ki? Tulina kubaleetanga nga byakulabirako bibi. Amalala gakulembera ekigo. Kati ono yagudde dda. Togenda kujja gye ndi ng'oyagala kalulu kange naye ng'ojerega ba opponent b'oli nabo mu kalulu. Kati olwo gwe ngendo olaba ng'omujega ng'ambe naye ono yeerabanga ye yatuuka. Ye yaani? Twali tumanyi nti nagenda kujja ku ntebe y'obwa pulezidenti. Naye gye byaggweredde ng'ate tulaba akaayanira kafo kabubaka bwa paalamenti. Amaanyi agaali gamuwala n'okutuuka otandikawo political party yalabye nga temuli. Lwakuba nti munnange wakati mu kunafuwa ate ayagala okulaga nti naakyali waggulu nga yagwa dda. Baali bamanyi bye biri ebikadde. Ffe tubadde tukulindidde ku ballot paper ojje ku bwa president olabe kye bayita akalulu ku ntebe enkulu. Olemererwe n'ofunayo yadde obululu ebibiri. Era bannaye akakiiko k'ebyokulonda we kaataddewo condition nti balina okuyigga buli political party emikono 10 buli district. Nagambe kakati abamu bagenda kujjawo emikono. Bagenda kujjawo emikono 10 ddala. Nga ndaba byakumala bya mbulago. Condition party gye baagiteereddewo nga ndaba egenda kumenya mu jjenje kkalu. Kanneme kwogera bingi. Nammwe mwewuliireko ono byayogedde pride amalala. Bamugamba obbye bannayuganda nti nedda ate mbabbye ate kaakati bampaddeko kitundu. Bamugamba genda weetondere bannayuganda nti nja kwetonda ate kaakati ŋŋaanye kubanga alaba ajja kukkakkana ng'avuddeyo okwetonda. Kati gwe munnayuganda ki kyenja okukuutira nga tetunagenda na mu vidiyo eno? Nja kukuutira kunywerera ku mpagi kw'obadde kubanga we tukutte weewo wennyini. Bano bannaraiso bye bapapala
bye boogera nti nno Bobi Wine akomewo wano ku butaka akulemberere wano abeere wano taddamu kufuluma genda bweru wa ggwanga. Okimanyi nti Jjajja Odongo yagambako nti balinnyegere mu ntambula ya Bobi Wine ofuluma ogenda ebweru w'eggwanga. Narweisho byonna byayogera akiikirira mukama we Generali Tibahabulwa. Mwe bigambo birabanga ebyafande Narweisho naye bya mwami Tibahabulwa. Nti Bobi Wine kala ababutagenda. Omwami yayo ekifaananyi kya iPod okiriyalinga image mu international community. Ekifaananyi n'atakifuna. N'agamba nkole ntya n'atuma Mao oba yakoma n'olugendo lw'ogenda ku kitebe ofukamira. Kifaananyi bufaananyi nakiriyalinga image mu international community. Ebweru w'eggwanga we wotololedde buli kimu. Era Bobi Wine yamanya wa wayina okukwata. Yamanya nti bwe nkuba omusota guno ku mutwe nja gutta. N'alyoka akwata mwami Tibahabulwa ajjiribwa. Kati mumanye ebiva mu America mubiwulira ebireetera bano bannalweisho papala. Tebapapala olwakirala nti Bobi Wine taddamu genda Bulaaya. Era babakuba ne potential emugaana okuddamu tambula ogenda mu America, ogende UK, Canada, obe walala wonna baali badde balinnyegere mu ntambula naye Jjajja Odongo yawaddawaddako nga wa toyina bw'okwata njovu n'ogiteeka mu kakutiya. Kumukwata kwokka nga nnya Okitoba wa 2022 actually yali 2023 kyokka kyakyankalanya eggwanga. Amawanga agamu ne gava muno ne gajja ebitebe byago muno obuyambi ne butemwako. Kakati ng'ogamba otya nti oyo muntu ogenda mukugira okutambula ogenda mu mawanga g'e Bulaaya otandika otya? Ddala okitandika otya okinnyonnyola nti Kyagulanyi tagenda kutambula genda mu mawanga g'e Bulaaya kubanga kino na kino na kiri. Otandika otya? Bye tuli mu kubalaga bannayuganda we tukutte weewo tugume tunywere. Umbrella bwegala kwesimba mu kifo ky'emirimu yambala ekkooti yogireeto oseeko ne kabuuti oyinire ekitengezo abuulire kisobeka. Bwebakadde kumala webigenda kutiya ku mutwe ozimbezimbemu. Osobola okwogera mu bantu bawo nogambe nti mpuuga tasobola g'osobola. Bw'obanga era wulya toweze osabe bajjajjawo bakwerekereko basenga abo ne bakkojjaabo ozimbezimbemu oyogere eri abantu. Osobola n'okulinnya ku kizimbe ekiwanvu wano landlord waali n'akikulaga ng'okwata eddaala. Wamma jjajja osobola obbamu ekizimbe baseeka eddaala balage wayo bayimiridde. Tweyanziza akkiriza nti agala ekizimbe ekiwanvu ajje alinnyeko. Bw'oba yina ensonga ekweta mu Masaka ojja okyaliwo eri abataka ezange bazimanyi. Ekyo kikumala. Oyo yamanyi nti bendobendo ly'e Buddu yonna yagikwata n'agiteeka mu ttaanaati. Agenda kubeera disappointed mu 2026 mu January. We tunaatuukira nga 15-16 agenda kuba amaanyi gamuwedde nga n'akafo k'abadde alina maneya ne emye. Abaana b'e Buddu mbateeredde oyo mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ekyokukola mukimanyi kiri ku ballot paper wali mu 2026 mu January. Ekyokukola mukitegedde. Abantu b'amalala ng'abo temubawanga mwaganya. Buli woofuna omuntu nga w'amalala nga mwami Tibahabulwa bwali leero omuntu akera ku makya n'akugamba nti ye takolera muntu yenna era ye byakola tagendera ku biragiro bya muntu yenna oyo aba anaakukiikirira ddi. Lukwago Lord Mayor gwenjolekeddeko. Omulodi lekeraawo okuteeka NUP mu bikulemye okukolera mu Kampala Capital City Authority. Nkiddamu tuli ku birala muleeta birala.